Kasacha Rashid, being the returning officer for Kampala Electoral District, I declare Kiua Ronald as duly nominated candidate. Kiua is an independent candidate. The electoral area is Kampala Central. We wish you well. Yes, sir. Lijja kuba ku ballot paper. Ekifo kyenzizemu Kampala Central nkiise omubaka mu Parliament. Kiwa Ronald ndi musajja musuubuzi mu Kampala nga nsuubulidde mu Kampala emyaka gigenda mu 2. Kampala kitegeera bulungi. Okay? Essaawa zino tugenza okulaba nga ebizibu Kampala byeyiseemu mu butuufu yeetaaga musuubuzi okubeera nti Kampala Central business community emirimu egisinga okukolebwamu gyonna gya busuubuzi. Tubadde ne bammemba ba palamenti balooya, tubadde ne bammemba ba palamenti baminisita, minisita Babu yalimu, tulina baminisita abaliwo, tubadde ne ba administrator, tusigadde abasuubuzi abasinga okukola emirimu mu Kampala nga mulimu ekibulamu. Essaawa zino wetwogerera tebasuubuzi bannange balina mu kwekalakaasa olwa renti ayambuka enkya n'eggulu. Ekisanja kino ekiggwako kisinze kunyigiriza ffe buli kadde tuggalawo amaduuka gaffe. Okubaako kitwagala okwogera tugenda mu bisaawe. Okubaako ebbaluwa zaffe okwagala otuuka ewa sipiika mu palamenti tutuma abantu kwe kugamba nti akuluno omusuubuzi yennyini kaatuuke mu palamenti ensonga zaffe zibeere ku ttebo ya palamenti nga teziyise mu mukono gwa kubiri. Bwe twagala okutuuka eri sipiika oba minisita ebbaluwa tuzikwasa ddereeva we. No, this time tusazeewo ne tugamba omusuubuzi ategeera obulumi bwaffe, ategeera etteeka twagala erikolebwa ku busuubuzi nga musuubuzi munnaffe wali ajja otubbirako nti abaayi ekigenda mu maaso ku mulimu gwe tukola bannakampala, kubanga Kampala alimu buli muntu ow'enjawulo. Alimu abaana abatikkula, abaana abava mu zigeto balya ku busuubuzi, abaana ab'ebigaali balya ku busuubuzi, abaana abeetissi, abaana abatikkula zi konteyina balya ku busuubuzi. Obusuubuzi we buggwerawo mu Kampala. Okay? Abaana abo bonna baba tebalina we balya. Ensonga eyo ku ensimbi ennyessira bingi tugenda bitunuulira. Essaawa zino mwakalabange emyala gitwala emaali y'abasuubuzi bannange. Tetuyinza kubeerawo ne tuyimirira buyimirizi ne tutunula. Tulina okubeera part and parcel ku ttiimu ekola amateeka agaddukanya Kampala Central. So y'ensonga lwaki olwaleero Kiwuwa Ronald alabira ddala nga memba wa palamenti omutuufu okuttaanya ensonga z'omuntu wa Kampala Central. Olunaku olwaleero ntegeeza buli bantu bonna abalubaga South nti mwebale kunkakasa na kunyinyonnyola lwaki nsaanye okubanga nkoma ku kifo eky'omubaka wa palamenti. Ndowooza mbadde mulabanga okwekalakaasa kubadde kugunjiddwawo ne kukunzinga discomfort mu balonzi bange, n'ensalawo okulaba nti nziramu okusaba kwabwe nenzire n'enkolaki n'envuganya. Naye mu Lubaga South kaakati it is business as usual. Tewaliwo kintu kyonna kireetera mufiina kugamba nti omubaka oba taweereza oba tateesezza oba nti tabeereddewo bantu be. Naye abantu balaba nti era bagenda kunzizaayo buzza mbere nga nkiikirira eddoboozi lyabwe ku flo ya palamenti ate n'ebitundu ebirala. Ndowooza muzze munda bange entalo ze mbaddemu ez'amataka, mbeera mu ntalo z'enkaayana buli mbeera yonna. Ndowooza abamu ku bo babadde beesonga nga bamanyi nti omubaka tagenda kukola ki, tagenda kukomawo. Yadde nga nzidde kabonero ka mupiira tekitegeeza nti mba nvudde mu kibiina. Naye mukimanyi bulungi mmwe mwenna abampuliriza byonna gye bali nti Makerere University kaakati waliwo guild president wayo ayitibwa Churchill Sentamu yagenda n'asaba tiketi nga nange bwe nasaba, n'omulala n'asaba ng'era nange era bwe nakola ki bwe nasaba. Naye akakiiko ne kalaba ng'oli omulala nga yasaanidde okukola ki, okufuna tiketi. Oli n'agenda mu reesi, bwe bagenda mu reesi ono gwe bamma tiketi n'ajja nga yenamba ki, nga enamba emu. Ate ow'NUP n'abeera wakumeka, wakusatu. Ow'NRM n'abeera wakumeka, wakubiri. Nkakasa ekibiina kyange kuba sinnakivaamu ngenda kubaleetera obuwanguzi buli mbeera yonna babeere nga bakola ki, nga balaba nti ddala ensobi ekolebwa muntu.
era nga president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali president wange era nkyali wa National Unity Platform. Tutandikira awo nalebo n'erinnya linnya. Bannange bannayuganda bannange nsanyuse nnyo asubire mwenna muli bulungi erinnya nze Nakanje Fred mubaka ddako w'ekitundu kya Nakawa East Constituency. Leero maze okwewandiisa kitegeeza nti mutongole ebikandidate atudde era ku ballot paper ng'akawolero okuyita omuti okukola ekisiikirize ffenna ne tutuula omuti ogwerako ebibala ffenna ne tulya omuti ffenna bwe tutuula ne tuteesiza. Nzize kutereeza nsonga za Nakawa East nkimanyi nti omubaka aliwo Engineer Nagali Mwezi yasumuusinga agenda kuba Lord Mayor era kati ekifo ekyo kyetaaga obukiise obulina eddoboozi n'ensonga ng'eryange endakandi. Nolwekyo Nakampala mwenna banna Nakawa East leero mpandisiza omutongole era ngenda kujja mu bitundu byammwe okubeera nga mbatuukirira twongere okubeera nga tukwataganira wamu. Ebintu bigenda okusooka okukolamu ensonga zange zimmanzi bagamba ensonga z'abakyala n'abawala sizivangako ensonga z'abawala okusigala mu ssomero ensonga z'abawala okubeera nga abo abawalika amasomero bafuna skilling bafuna okugamba okubangulibwa mu mbeera ez'enjawulo ensonga z'abakyala okutali abakyala abasuubuzi abakyala ababeera ewaka ensonga z'abaana bavubuka youth talent development okulaba nti tutumbula embeera tutumbula ebitone by'abavubuka okubeera nga tubakozesa mu byabufuzi tutundira nga tusobola okutumbula embeera zaabwe mu ngeri eri sustainable tubeera nga tuvuddewo bo basobola okusigala mu bulamu bwabuteredde. Ensonga z'ebbula ly'enjiri kyekimu mwakyo naye ate n'embeera mwe tuwangalira amazzi gatawalira abantu tabikeyo bina mu kirombe n'ebitundu byetaaga Nakawa yenna kasasiro akyatawanyiza ddala abantu amayumba gaabwe mu tundu gye bawangalira mu mbeera ze bawangalira kasasiro akyatawanyiza ddala. Nolwekyo wadde okuba omulimu gwa meeya wa local government naye ate omubaka wa palamenti yakola corporation wera nti ekifo kyewangaliramu n'abantu be abeera abalowoolezaako ddala okubeera nti embeera gye bawangaliramu yeeyo ebaweesa ekitiibwa era kyegenda okukola nze nga Emily Wambua wa Nakawa East Constituency. Power. People power. Yeah, we are very delighted today that our journey has started right now after being duly nominated to run for Member of Parliament, Kampala Central Member of Parliament. I'm also very, very glad and delighted that our brother, Comrade Alex Swanson Fumbiro, has been nominated earlier on today. As you all know, his intention. But as the Secretary General of NUP, I must also say that I'm very, very delighted because I know that all the efforts on Alex Swanson Fumbiro are intended to ensure that he is not nominated. So we are glad that he's nominated today, and all of us will do everything possible to campaign for him and to look for support for him in every sense of the word. Like I said, our journey begins now to represent the people of Kampala Central Division. As you know, and like we've been saying every day, there are many, many challenges which bedevil Kampala Central, but the whole country, because as you all know, the Parliament is for the whole country. And so when we go there or when we aspire to go to Parliament, it is our intention to serve the people of Kampala Central, but most importantly, the people of Uganda. Be a true voice that represents the interests of the people, to speak on behalf of the people. You have seen the challenges with our Parliament. People getting there and representing themselves instead of representing the people who have sent them to represent them. And one of the things we hope to do, and in particular what my candidature will change, is definitely to represent the people and to ensure that the voice of the common person is out there. The voice of the person in Kampala Central, whether you're in Old Kampala, whether you're in Mengo, whether you're in Kabugube, whether you're in Kamocha, whether you're in all the parishes, even if you're in Kololo or Nakasero, your voice is going to be represented on the floor of Parliament, but also we shall fight together to ensure that there's justice, there's equity, this impunity about the taxes, the challenges which affect the business community, you all know them, and I can assure you that I'll be a voice for those people. I'll be a voice for our people in the ghetto and everybody who lives in Kampala Central, who works in Kampala Central, who votes from Kampala Central, to ensure that their voice and their aspirations are represented through my leadership. Thank you. Expect from you
as their MP? As a book, initially, of course, I cannot do anything without trust. So that's why I have to go back and talk with them and then do what is possible. Era nga tugenda kugoberera enteekateeka zonna ez'akakiiko k'okulonda ez'amazima. Tetugenda kugoberera enteekateeka zitali z'amazima. Tugenda mu protest vote. Tetugenda kana akalulu kampaka, kana akalulu kamputu. Tewaliiwo agenda okuzanyira mu kalulu kaffe. Protest vote kitegeeza bw'omala okulonda kanono balonda kakuume okakuuma paka tukalangirira tewali kukazanyiramu. Saba bannamawulire abali wano dakiika bampadde 5 nina olukiiko lw'amawulire mu maka gange era n'abalonzi bange banindiridde ffenna mujje tubeerewo tubabuulire ekiddako. Mwebale nnyo.